Alozias Bazanya ne mukyala we Justine Namwanga batuuze ku kyalo Bulyankuyege ekisangibwa mu tawuni kanso y'e Ssekanyonyi mu disitulikiti y'e Mityana. Bano omulimu ogubayimirizaawo gwa bulimi na bulunzi mwe bajja ekigulira Magala Eddiba. Ngula obukoko bwange bwe balunzeeko nenundamu nange bwe balunzeemu omwezi nenundamu nange omwezi nga mukaguze gumu kitundu mu mwezi n'entunda emitwalo gyange 3 kitundu. Nenziramu nenjozaamu. Bazanya tumusanze mu nnimiro ye ng'akakkalabya emirimu gye nga mu nnimiro eno mulimu emmwanyi, ebitooke nga kw'ogatta okulunda enkoko n'ente. Ono atutegeezezza ng'omulimu gw'obulimi n'obulunzi bwagumazeemu ebbanga kyokka agamba kaabula kata agwamuke olw'ebyenfuna okumwekubya empi. Mu kutakula omutwe mu kitundu kye we baleetera ekibiina ky'obwegassi mu kitundu kyabwe Kibulyankuyege MG nga kino kyali kikunga abantu ab'enjawulo okubeegattako naye kwe kusitukiramu. Self-help buli omu ayamba munne ekyamanyi ne gavumenti wetuyambirako. Biri ebikolo 185 nga tebyawukana nnyo na nkola ya PDM. Zino zasimbwa mu 2024 omwezi ogw'omunaana. Ne mwalimu emmwanyi enkulu ng'eno. Ono agamba kino kye kyamuzza engulu okubanga kati takyajula era kimuyambye nnyo okwekulaakulanya ng'ayita mu kwewola ensimbi ezimuyamba okwongera mu mulimu gwe ewabawaganye. Ekulaakulanyiza ge mazima matuufu era mu bintu bya finance siri bubi ate nga nkyateekateeka ndowooza olaba naye kennyini bw'otuukako wano ku mmwanyi otuukako ku nte n'ebizimbe byange bye nnina n'ebirala. Bammemba b'ekibiina kino basisinkanye mu lukuŋŋaana lwabwe olwa buli mwaka okwekuba mu ttooki kuwa we batuuse n'okusala entotto butya bwe bagenda okwekulaakulanya okukosa okutumbula ekibiina kyabwe. Omuwanika w'ekibiina kino Sylvia Byuma ategeezezza nga bwe basobodde okukuŋŋaanya amagoba agali mu bukadde 14. Tusuubira okufuna amagoba eri abo abeewola ssente mu banka wano. N'olwekyo tubakubiriza bambi mujje mwewole ssente zibeerawo wano eno kubanga zammwe. Bammemba batubuulidde engeri gye baganyuddwa mu kibiina ky'obwegassi kino era ne beebaza abaakitandika. Sobodde okufunamu ebintu bingi ebyenjawulo nga nze omukyala nange nasobodde okwekolera n'enneggulira y'epuloti yange neggulira y'ente yange ey'amata naye nga te ssente zange nsevinze mu banka. Nzimbamu ennyumba y'abapangisa ate n'ekirala nga bwentereka mpola mpola n'okwewola era nasobola n'okugulayo akamotoka akakola emirimu. Tubanga tusobola okutereka ne twewola ku magoba amatono ddala era we tutuuse bammemba kirabika nga abasinga obungi embeera zaabwe eza bulijjo zikyuse. Era nazimba ekizimbe kyange kya misigo 4 n'ekikuba plasita n'ekitereka n'ekiggala era buli mwezi kufuna ssente zange emitwalo 2. Samuel Mavumirizi ssentebe wa banka z'obwegassi mu Uganda akubirizza abantu okweteekerateekera ebiseera byabwe eby'obukadde nga bakyalina amaanyi. Otumeka soni y'emmwanyi soni y'akasooli n'onajjako yadde emigabo bwe n'ogamba nti buli kaseera ojja kuba okola nze nkolera bukadde bwange nateekayo okundabirira era mbagamba ab'ekiribogo. Ono era asanyukidde abantu b'eno okwenyigira mu nteekateeka y'okwegatta okusobola okwekulaakulanya kuba okwegatta ge maanyi. Teri kintu ogenda kufuna tokoze eki tutaddeemu neno banka naye bizinesi ki tuli mu bizinesi basebo ne bannyabo era nga bizinesi ate njagala mbabuulire teri bizinesi erimu ssente nga bizinesi ya ssente. Ekibiina kino kirina bammemba abasoba mu 805. Ate nyinza okutasoma minati namba